Aboludde oluwabula gavumenti mu palamenti banjudde embalirira y'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi 2024-2025 nga ya triliyoni 43 gye balowooza nti singa gavumenti egitambulirako bannayuganda bajja kuganyulwamu awatali kusosolwa yadde. Embalirira eno eyanjuddwa omubaka wa Kira municipality era nga ye minisita w'ebyensimbi mu gavumenti ey'ekisikiriza Ibrahim Ssemujjunganda ku mukolo mwe banjulidde embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja gye balaba nga yesaanidde era ng'omukolo guneno gubadde ku palamenti ya Uganda. Gye buvuddeko gavumenti ng'eyita mu ministry y'ebyensimbi yayanjulira palamenti embalirira y'ebyensimbi ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2024-2025 ya triliyoni 58 ekyali mu bubage ab'oludda oluwabula gavumenti gye baawakanyizza nga bagamba nti ejjuddemu okwejalabya kungi era ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ssaako n'abo abalowooza okwekusa obwekkusa ensimbi ez'omiwu w'omusolo. Ladies and gentlemen, on an annual basis, we lose over 10 trillion shillings to corruption, according to figures from the Inspectorate of Government. Think about how many hospitals this money could build and equip, roads, schools, or other critical service delivery areas. There's no way this country's resource envelope will benefit the citizenry for as long as a huge portion of this money is lost to fields at different levels in government. It is no wonder the government is proposing to increase taxes on certain commodities and services, which are going to further burden the population that is already not seeing adequate service delivery for the tax money that they pay currently. Ku mukolo guneeno kwetabiddwako pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono avumiridde Engunzi esusse mu ggwanga gy'agamba nti yevuddeko bannansi obutafuna buweereza bugwanidde ekyetaagisa ennyo kwe kukyusa omukulembeze w'eggwanga bafune abantu abasobola okulumirira eggwanga olwo lisobole okutambula obulungi. Ekute ejjembe newankubadde omukuffe naye yasanga mu nsonga eyo naye abamukulira bye basinga okulya enguzi okugeza sipiika waffe wano sipiika wa paliamenti ya Uganda ye Nakinku mu kulya enguzi era ekyo kyetaaga okwogerwako ensi n'ekimanya n'ensi nemukolinga out kubanga sente ezoonoonebwa paliamenti eno esobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda kati kyafuuka institutional enguzi yafuuka ngeri yakwekumira mu buyinza na ngeri yakukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo sipiika wa wano nga mulimu si bokka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo we tulina obuyinza bwonna okulwanyisa enguzi naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi Basekezi agamba baagala wabeewo obwerufu mu mbalirira ezifulumizibwa kubanga kizuuliddwa nti ensimbi ezisinga ziweebwa abantu balubatu ekintu ekireka bannansi nga tebafunye mu musolo gwe basasula mu ggwanga. Ladies and gentlemen, on an annual basis, we lose over 10 trillion shillings to corruption, according to figures from the Inspectorate of Government. Think about how many hospitals this money could build and equip, roads, schools, or other critical service delivery areas. There's no way this country's resource envelope will benefit the citizenry for as long as a huge portion of this money is lost to fields at different levels in government. It is no wonder the government is proposing to increase taxes on certain commodities and services, which are going to further burden the population that is already not seeing adequate service delivery for the tax money that they pay currently. Eggulire lino likusakiddwa Babula Nabukenya.